Ricochet something. Afuwa kabia. So tutunulire agent endongo nga bwetambudde kicho ugamba nti industry kati weri etambula oli federation yakezo sina mwendi sina kintu kyendi wasindi toli wa federation toli sina kintu kyendi mu mwana cha soka yimirira nange bambemu mu agent so tutunulire nga tugenda okulya mukayimba kafe akapya akabanayigana nga tunata masimu endongo bwogiraba sofa style ya Luga Flow ne dance on ebisigade kita first time holiday bano so mu style jo okuba bani abala bagisikidde bukyogireta Luga Flow lufula naye nno nawe kati gwe mulabi gwe mu kigwa zibasaga nnyo mumanyi waberawo ekintu nga gw'olina okukola neno olina gamba kati gwe no analysis okusinzirayo ku kyabayogedde sinabalaba kubanga singa babaddewo era abantu badde obalaba n'ogamba gundi ne gundi be batopinze zino ennaku mu kiyiibi hip hop bani bawa flaga mu hip hop ne mu Luga Flow bani bawayo batano abantu abatano benandiwadde nsobola okera ku makya nempa abantu nga bogamba betwasangawo abo Navio it's your boy Navio nsobola owabe buli legend gwomanyi oshegeera buli legend ba General Zamba yatandika wadde budo zine nakutali mukola bulungi ba tebitambula concert yali mukutulige gogwawo bibamu ate teri muntu omuyimbi atasala mpo kivulu mu nsi yonna buli muyimbi yena yali asalidwako ekivulu naddala babategeeza tekikulemesa ate kukola ki kweyo kiri ku ground gravity ali atya contract ogiterminating amba manyi okulemerako either kuba akawayo kemanya kali contract ogiterminating osasula wasasula mwakanya nobata ndoza nga bwomanyi nti ebintu oba olina proof n'okwemulugunya ate n'obiteeka mu mateeka nga si bya adjustive ngambo biteeka mu mateeka ne gabiproving nga bamala ne bakkiriza nekino kituufu nti kale tutambulire wano mu bulungi mutunulira ng'ovudde ku ndagaano zaabwe n'ebisigadde baali babikola ng'ogyeko music n'ebisigadde lero singa bali babikola byonna era singa saavaayo tutunulire wovaayo awo otandika okukola single handedly kali ogisanze otya nga otandisa okukola nga tutandisa va music bombebaza nti baaliwo nange baaliwo naye nabeewuunya ku 10 years of Rupi ne batampa na million gye balina kumpa nga twagulwa ne badde agent bano n'abayimbi abalala mu Savannah nga tukeera tuvuga ne Ibrahim Mukasa kusava balina okumpa million y'emmeeza ate baagireeta naye yensi eyo tutambula n'abaganda baffe tebampa ssente bampereza bayimbi baye nga bakola drop abayimbi ne gwe bampereza omuwala nze namubawadde Janaya nze namubawa omuwala oyo twakola auditions ku hotel eri wakaliga Wives Hotel nze namutwalayo ne mubawa naye into emu bireka n'otambula ng'omusajja regardless of anything you move on kitaso ne manager abale bayina so naye bayina okuteekako emiliyoni y'emmeeza saagira bamuna ate wadde kuba mbadde nabo ne agent ndowooza video ezasooka ebbiri nze namwambaza nze nali designer wa agent ng'engoye zijja waka ewaffe gye nava twalya dduma nga kawulira tekubaamu so Rupi yayampengo zonna kujoino tege sakati baino kera kwenye magambo wayi baino kama nti Rupi omusajja waffe wadde agent countries hotel China netumuteekeko kuba abaddewo mu lugendo kitegeera ne paka lwaleero seeka ne hajati sente siziraba mbadde mu lugendo lw'omuyimbi golooza laki abayimbi bonna bajja ne banyimbira nga balaba olugendo tebalina kye baŋŋamba ate kyassanyu nti bonna bagambye omwaka ogujja tukwongedde sho gwewoteeka wonna tujja kujja tukole kuba baagala mbeere bulungi kuba olugendo ate okubanga siri bulungi kiba kibi so agent tujja mu jane ya hip hop ne Luga Flow lufula etambudde etya style wagireeta abantu obebulise music omukoze mungi tetonawaayo abantu concert tona unveiling party yoku unveiling nga ovudde mu Savannah n'abantu okutegera nti agent waali ebintu byategeka sibimanyi sigenda Rupi promotion weri tewawulidde kyabadde Kabuusi abayimbi baganye n'okuyimba abamu nga abayimbi ba floodinze Kabuusi ku Tavern Woods luli
ku show yange katupi promotion weero tuteekateeka tujja tegeka tulina tunonya kifo kituufu kifo kituufu ne tutunuulira ba sponsors ne bajja mu budde ne date nerabikwa mu budde neddooza akole mu gwakunaawo oba ogwokutaano next year ngenda wanika akole ogwokuna ogwokutaano nga twakatandika holiday tunonye date the agent akole politics najja kuba afuddemu ogwokuna balonda nga 2 nga 12 January wano omweko ogwejja so ogwokuna gwokutaano obokolerawo eba second term holiday ya first term holiday teba nyo busy teba mukweka zambu ate bitabo ye first term holiday bano so mustairo jo okuba bani abala bajisikidde bukyogireta luka florufula naye nno nawe kati gwe mulabi gwe mukigwa zibasaagala nnyo mumanyi wabeerawo ekintu nga gw'olina okukola then olina kugamba kati gwe n'owa analysis okusinziirayo ku kyaba ayogedde nze sinabalaba kubanga singa babaddewo era abantu badde obalaba n'ogamba gundi ne gundi be batopinze zino ennaku muki hip hop bani bawa flag mu hip hop ne mu luga flow bani bawayo batano abantu abatano benandiwadde nsobola okera ku makya nempa abantu nga b'ogamba betwasangawo abo Navio it's your boy Navio nsobola owa buli legend gw'omanyi oshegeera buli legend ba General Zamba yatandika wadde budo zine ennaku tali mukola bulungi oba tebitambula concert yali mukutuligeekokaawo bibaamu ate teri muntu omuyimbi atasalanko kivulu mu nsi yonna buli muyimbi yenna yali asalidwako ekivulu naddala babategeeza tekikulemesa ate kukola ki nakuyiga kiri ku ground Gravity ali atya Fefe Busali atya Fefe simu wewe mutabani wa Jeni waliwo mutabani wange wamuyita St. Max Main we Masaka we Masaka naye muwuli akuba bulungi naye mulungi mu hip hop Rachel Ray ne Rachel Ray ogenda mu bakyala nti olabanga yetisaawa abakyala nga tewaliyo n'abalala naye ng'olaba omuntu ali ku mainstream Rachel Ray waliwo ono gaya ayogera nnyo ayina etheremi yani waliwo ne Jim Nola MC oye akuba atya naye mulungi aye mu baana batambula empero osobosanga nga abasinga oyo babaluku n'abaddeko naye jo afuwa kabi okwekutula baana babaluku emaki babaluku afuwa kabi emaki ndi opposite anti-climax ekomawo omwezi ogujja baji brandings ekomawo naku z'omwezi omeka omwezi ogujja bagigula official alalala waliwo akabala kalika something afuwa kabia so tutunulire agent endongo nga bwetambudde kikyo ugamba nti industry kati weri etambula oli federation ya Kenzo sina kintu kyonna kyendi wasindi toli wa federation toli sina kintu kyendi mu mwana kyasooka yimirira nange bambeemu mu agent so tutunulire nga tugenda okulya mu kayimba kaffe akapya ako bannayuganda nga tunata amasimu endongo bw'ogiraba sofa style yaffe yaluga flow ne dance n'ebisigale kitambula kitya efuddemu lwaki efuddemu nti ebiseera ebisinga twakolanga endongo oluyimba okera ku makya n'oluwulira n'olumalayo shegeera nti edda twakolanga ennyimba nga kikuwaliriza n'okukola vaasi oba 3 oshegeera standard kabigalabanga vaasi okolaimu kitundu oba bbiri eyokusatu n'ogiddamu emuddamu yasooka eyokusatu n'ogiddamu neyokusatu tebagireeta zibeera 2 olw'obudde nti abantu tebakyalina ki budde kati ate amawulire ne gajja gabikka endongo nti osobola okukola endongo y'abantu tebatafaayo ng'abantu baagalako sound ensooka oshegeera kati sound eyo oluyimba lubanga oluweddeyo tafunye na information mu packaging either muki ate ng'okera ku bakya n'ogamba kati ngenda packaging eno verse esooka packaging kati laba sound weekakwata nga kakola solusika half
bakubera n'abanjozabye bajja kubaako kapata bakola ki akakutemo oba omutimbagano gusendongo kati nanti kyekugamba efuddo ziyitaawo ez'okuwemula zisaawo nyingi tutunulire nga tugenda kolabo ki mu nyimba nga tugenda kayimba kapya kolabo ki muze wakakola gy'osinga okwagala gy'ogamba yali akabi ng'okyali wadde okyali no mu collaboration z'okola nze kolabo gyensobola okugamba eyali mega gyensobola okulowooza ng'ogyeko bamuŋŋamba because yayitamu n'abayita mu baganda n'abasigadde ndoza Dalu ne Naira Ali Naira Ali Dalu okoyina kayimbako ojaka in fact ne ku video shoot nali twali bugolobi twali bugolobi Naira Ali nze kolabo ze nina nonze sina nko ojja kujimpa mu Dalu omalo nkomeyo tugenda ku Dalu ne bamuŋŋamba doza n'akapya tukomewo sugar mu che Scofield mu chebuzo alina ekibuzo ate tutama simu tubajjeke nga lomota kikemwe 2 3 tukyali ku 9 katonze mwana Metro FM countdown esingo bunene mu gwanga